Abavunaanwa 32 Bannakibiina kya National Unity Platform abawerenemba emisango egy'okusangibwa neby'okulwanyisa ebibwatuka ne wakubade nga waliwo abawebwa akakalu ka Kkooti olwaleero bano byongede okubononekera Kkooti eno Bagguddwako emisango emirala ebiri okuli okulya Munsi Lukwe n'okwagala okumaamulako gavumenti. In war or warlike activities against the government of Uganda, to wit, you recruited, trained and unlawfully detonated explosive devices, ordinarily the monopoly of the defense forces, on tow motor vehicles and other infrastructure in the aforementioned areas for purposes prejudicial to the national security. Kkooti y'amagye makindye ng'ebadde ekubirizibwa ssentebe waayo Brig.gen.robert Mugabe. Oludda oluwaabi lutegeezezza nti bano wakati wa April ne May 2021 mu bitundu by'e Kampala, Kireka, Nateete, Nakasero, Jinja n'Embaale beenyigira mu bikolwa eby'ekiyeekera n'entalo ne bayingiza n'okutendeka abantu nga bakozesa bbomu enkolerere ne batega mu bitundu ebyo. Nga kino Kkooti etegeezezza nti baakikola n'ekigendererwa eky'okutataganya eby'okwerinda by'eggwanga wabula bano byonna babyegaanyi. Bakereesezza so batusomedde emisango bagibadde ebiri egitusomedde olunaku olwaleero ogw'okulya Munsi yaffe Lukwe gwe tutamanyi era gwe tutazanga nako wadde ogulowoozaako. Ogwokubiri gwe musango gw'okusangibwa n'amasasi gye batatubuulidde gali ameka era baagasanga n'ani. Mu Kkooti eno mutakkiriziddwa bannamawulire n'abantu b'abavunaanibwa. Tukitegeddeko ng'oludda oluwaabi bwe lwasabye Kkooti eno egoba abantu bano mu Kkooti. Bannange abasinga obungi tekibayisiza bulungi nga nange mwendi era babiwakanyiza nga bye batusomera tetubitegeera. Amanyikiddwa nga Ssekasanya Kakoza Mujahideen labiddwako emirundi egy'enjawulo ye takkiziganya na byonna. Leero ne Lutaya Olivia omwana w'obuwala yekka nga yali ku fayiro. Mukazi wattu akabye n'amaziga nga alaba bamwongerako omusawo gw'okulya Munsi ye Olukwe. Naye nze ali ku beyiro awamu ne baganda bange bagambe bugambi nti ekyamazima bituuse tulina kwekwasa Mukama Katonda kubanga tetumanyi bino wajje bigenda kuggwera. Buli lukya batwongerako emisango naye ebibuuzo ebibadde mu Kkooti nga tubibuuza kyamaanyi. Omu ku bavunaanibwa amanyiddwa nga Mayiga Ronald atubuulidde nti emisango egibagguddwako tebagimanyiiko wadde nga baagala Paalamenti n'essiga eddamuzi okuyingira mu nsonga eno obutakkiriza Kkooti eno okukozesa abantu ba bulijjo. Tugibwe mu Kkooti ey'amagye nga basiviliani tudizibwe mu Kkooti eya bulijjo neera emyaka gyekulungudde nga tekikolebwanga. So nze nja kusaba nankubadde nti Uganda yensi emu ku ezo ezitagobera mateeka nga Uganda yekwata ekisooka, Paalamenti y'eggwanga Uganda, Paalamenti ya East Africa, Paalamenti y'ensi yonna eveeyo bannange tusobole okufuna obwenkanya, tusobole okufuna beyiro kubanga kiri mu ssemateeka wa ggwanga. Twewozeeko nga tuva wabweru weewaawo emisango basobola kugituuteekako tetugaanyi naye singa artist buli muntu ssekinnoomu omukisa neewozaako ng'ava wabwe. Ono agamba nti abantu bano abavunaanibwa abamu balwadde nga beetaaga okuweebwa akakalu ka Kkooti basobole okufuna obujjanjabi. Kola kyeyagala era sirina kye nsobola kuwakanya wabula nze nja kusaba Kkooti y'ensi yonna ne Paalamenti y'ensi yonna oba eya East Africa baveeyo ku nsonga eno kubanga basirise nnyo ku nsonga eno ng'omuntu wa wansi ali mu kubona obakkirize beeyimirwe ab'eŋŋanda zaabwe basobole okwewozaako ku misango gino egitujja gituggulwako egy'enjawulo nga bava wabweru olw'ensonga nti ekyamazima abamu ku bo abasinga obungi balwadde nange kennyini ndi mulwadde. Bano baddiziddwa mu kkomera e Luzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano guno okuddamu okuwulira emisango egibavunaanibwa nga kati gyeyongeddeko emisango emirala ebiri okuli okulya Munsi Lukwe n'okwagala okumaamulako gavumenti. Wakuba so ya bulijjo Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.